Bw'onoolaba akatambi kano engeri gye basabamu akalulu mu butuufu obuseegu bwo bususse mu ggwanga kubanga engeri bano gye basabamu akalulu eragira ddala nti bakimanyi nti obuseegu bususse mu bantu era bwe banaayita mu buseegu bajja kubeera nga bafuna akalulu. Ogenda kubeera nga weewulirirako engeri bano gye basabamu akalulu era nga ono ye Mujomba Jju. Vidiyo eno eri mu kutambula nnyo ku TikTok. Ogenda kubeera nga ogyewulirirako era nga omusajja ono mukwano ndowooza yeesimbyewo era nga Wekamonkoli Town Council ye Mujomba Jju. Bw'otuulira omukyala engeri gy'asabamu akalulu yagamba nti yeetunda oba okitegeera naye nga ye agamba nti Mujomba Jju yasobola okubeera nga akola ki ng'ababeererawo bo nga bo bamalaaya kubanga yamanyi sikaati zaabwe oba okitegeera. So ngenda kubeera nga akatambi kano kakuteerako obeere nga okalaba tojja kusigala nga bw'oli essaawa eno kangakuwa obeere nga ate okalaba mbere bulungi mbaagala nnyo. Nze n'abaana bange twalonze Mujomba kuba Mujomba yamanyi abakyala ebituluma mu sikaati zaffe ate ng'ali lwedde tuyamba okutujja mu bwamalaaya abasajja abatuzaalamu tebatuyamba kale n'olwekyo Mujomba Jju sikaati yange Jju eri Mujomba. Nze Sam Gagi Mujomba nga ndi mutuuze w'e Kamonkoli Town Council. Mujomba mbadde siri mbaka Parliament sina mandate